Naawe Osobola ke katabo kafaako ke tulimu okuva bannaffe okuva wa Simon Ssekaayi. Olunaku olwokutaano twagamba nti amazima twasindikibwa mu nsi kubanga Katonda alina enteekateeka gye yayagala eteekebwe mu nsi ng'eyita mu ggwe. Ffe tulina abaana za birowoozo bya Katonda era singa tugoberera endowooza zino ez'ebuziba ensi tusobolera ddala bulungi okugikyusa. Kale lekeraawo okunoonya obunnabbi, goberera eddoboozi lya Katonda eriri mu ggwe. Tugende mu maaso. Ofunye akadde okusoma oba okuwuliriza ekitabo kino osobole okuzuukusibwa mu ggwe ogobe ebirowoozo byonna ebirwanyisa okugenda kwo mu maaso. Wonna w'oli leero si wankomeredde. Bw'otyo toteekeddwa kutambuliza bulamu bwo ku mbeera mw'oli kati, nedda, wabula embeera y'ebirowoozo byo. Kiki kaakano ky'olowoozaako? Kiki ky'oterese mu mwoyo gwo? Ebyo nno bibuuzo bikulu. Kyokka ky'olina mu ggwe kyekyo Katonda kyakuteekeddeteekedde. Enteekateeka z'omuntu omutuukirivu nazo ziba ntuukirivu. Kale tomalira biseera ku ndowooza z'abalala. Bayinza okutta abaana bw'obwongo obwo. Lwaki toteekeddwa kuwuliriza nnyo ndowooza z'abalala? Waliwo abantu b'ogamba enteekateeka yo ne bakumalamu bumazimaanyi. Olowooza nti oli wa kitalo, gwe ky'osobola okukikola? Laba amaka mw'ova, toyina na nsimbi, ani akumanyi, tosaanidde. Abantu ab'ekika ekyo baba babi eri enteekateeka ya Katonda eri obulamu bwo. Weewale okuwabula kw'abantu bwe bati. Engero 12:5 zigamba zitya nti ebirowoozo by'abatuukirivu bya nsonga, naye ababi bye bateesa buba bulimba. Mu buli kyokola lemera ku nteekateeka ya Katonda eri obulamu bwo. Buli kimu akikola ku lw'erinnya lye so si ku lw'okwagala. Naawe osobola. Olunaku olw'eggulo twagambye nti lwaki toteekeddwa kuwuliriza nnyo ndowooza z'abalala. Tugamba nti waliwo abantu b'ogamba enteekateeka yo ne bakumalamu obumazi amaanyi. Olowooza oli wa kitalo nnyo, laba amaka mw'ova, toyina nsimbi, ani akumanyi, tosaanidde. Abantu ab'ekika ekyo babi era enteekateeka ya Katonda eri obulamu bwo wandibadde togigabana nabo. N'olwekyo weewale okuwabula kw'abantu ab'ekika ekyo. Ne tugamba tutya nti buli kimu Katonda akikola, mu buli kyokola lemera ku nteekateeka ya Katonda eri obulamu bwo. Buli kimu akikola olw'erinnya lye so si olw'okwagala kwaffe. Naye mu byonna oteekwa okusooka okwanjula enteekateeka yo. Kola enteekateeka yo ku bwagazi n'okuyitibwa by'olina mu mwoyo gwo. Okiwulidde ekyo? Kola enteekateeka yo ku bwagazi n'okuyitibwa by'olina mu mwoyo gwo. Ekyokubiri, kino singa okikola bye weetaaga byonna okusobola okuteeka mu nkola ebirowoozo byo buvunaanyizibwa bwa Katonda, bimulekere. Naye ate enteekateeka zino ziteekwa okuba nga zisimbye mu kuyitibwa kwa Katonda eri obulamu bwo. Okawuliraako? Kakulu nnyo yo papasi. Enteekateeka zino zirina okuba nga zeesimbye wali mu kuyitibwa kwawo, zijja kwanguwa. Kati abasinga tugenda ne tukola enteekateeka ne tuziteekera ne tupulaningira ewalala, n'olyoka otuuka eyo ne bigaana, ebintu ne byesiba. Ate bw'okyusaamu n'ozza wano ogenda okulaba nga byanguwa, ng'olwo omanya nti kati eno enteekateeka gye nkoze esimbidde ddala mu kuyitibwa kwa Katonda eri obulamu bwange. Enteekateeka yonna eva eri Katonda egasa abantu bangi so si ggwe wekka ng'omuntu. Era eno y'engeri yokka gy'omanyaamu oba enteekateeka eva ewa Katonda oba ggwe gy'oliko yansi. Okuyitibwa kwonna okuva eri Katonda bw'okukola kugasa abantu bangi okusooka ng'ate tekunnaba kugasa ggwe nnyini kwo. Okawuliraako? Kusooka kugasa bantu bangi nga ggwe nannyini kwo tekunnaba kugasa.
bw'obanga olina enteekateeka ekola ekintu okuyamba abalala, enteekateeka eyo eba eva wa Katonda wo butereevu. Katukomaawo lwali. Tuli mu katabo kaffe Naawe Osobola kawandiikibwa Simon Ssekaayi, kagula emitwalo 10. Jangu wano ku Wankaaki wa Bulango ojja kuba okasanga emitwalo 10. Jo twagambye nti enteekateeka yonna eva eri Katonda egasa abantu bangi, so si ggwe wekka ng'omuntu. Era nga yeno engeri yokka gy'omanyaamu oba enteekateeka yeva eri Katonda oba yansi, eyo yeyina okubeera litmus kw'opimira. Okuyitibwa kwonna okuva eri Katonda bwe kukola. Okuyitibwa kwonna okuva eri Katonda bw'okukola kugasa abantu bangi okusooka nga tekunnaba kugasa ggwe eyakutandiseewo. Bw'obanga olina enteekateeka ekola ekintu ekiyamba abalala, enteekateeka eyo eba eva wa Katonda butereevu. Kati ako kalowoozeemu. Bw'oba ekintu ky'okola nga kiyamba abalala, kubanga awo we tutera okuwubusibwa ekintu ky'oyagala okukola kiyamba abalala. Bwe kiba kiyamba abalala, manya eyo enteekateeka evudde wa Katonda direct. N'olwekyo tuteekateeka tutya? Omuntu ateekateeka atya? Ekibuuzo kino njagala nkiddemu nga nsinziira ku bigambo bya Kabaka Sulemaani ebisangibwa mu kitabo kye ekiyitibwa Engero. Yawandiika mu Ngero 18 n'agamba mu Ngero 18:9, omutima gw'omuntu guteesa ekkubo lye, naye ye Katonda aluŋŋamya ebigere bye. Kino kitegeeza ki? Nti omutima kitegeeza kukozesa bwongo bwo okole enteekateeka. Lekerawo okusaba Katonda enteekateeka kuba tajja gikuwa. Okawulidde? Katonda yaluŋŋamya buluŋŋamya. Ekitegeeza nti enteekateeka gy'okoze ya Katonda si ggwe. Olw'okuba yagikuwa, obuvunaanyizibwa obw'okugituukiriza ate bubwe. Kale obuvunaanyizibwa obwo obuvunaanyizibwa bubwo okukola enteekateeka, ye Katonda ajja kugituukiriza. Okawulidde ako? Obuvunaanyizibwa bubwo okole enteekateeka, kaakati ate ye Katonda ajja kutuukiriza ntuukirize ku ngeri gy'otambulamu. Gwe kola buvunaanyizibwa bwo ofune enteekateeka y'obulamu bwo. Ebisigadde Katonda yennyini anaakulambika bw'onootambulamu. Era agamba nti mu lukabo kya Lukka Mukama waffe yayogera ebigambo bino nti ani ku mmwe bw'aba ayagala okuzimba ennyumba ataasooke kutuula n'abalirira eby'emirimu gyayo oba ng'alina eby'okugimala. Mpozi bw'abanga amaze okuteekawo omusingi bw'atayinza kugumaliriza, bonna abalaba batunula okumusekerera nga bagamba nti omuntu ono yasooka okuzimba nga tayinza kumaliriza. Ebigambo ebyo bitegeeza ki? Kino ekibuuzo nti omanyi ky'oyagala? Olina ekifaananyi ekituufu ekyekyo ky'oyagala? Olwo tutandika enteekateeka. Omanyi ky'oyagala? Olina ekifaananyi ekituufu ekyekyo ky'oyagala? Olina okwolesebwa okulambulukufu wa gy'oyagala okulaga? Tokola kintu kyonna nga tolina kwolesebwa kwakyo kulambulukufu. Nga tonnabaako kintu kyonna ky'otandika, osaanidde okufuna okutegeera okumala ku kintu ekyo. Omanye wa gy'okijja ne wa gy'okitwala. Naawe Osobola kawandiikibwa Simon Ssekaayi. Gyo twebuuzizza ekibuuzo nti omanyi ky'oyagala? Olina ekifaananyi ekituufu ekyekyo ekintu ky'oyagala? Ekifaananyi kituufu okirina? Olina okwolesebwa okulambulukufu wa gy'oyagala okulaga? Tokola kintu kyonna nga tolina kwolesebwa kwakyo kulambulukufu. Nga tonnabaako kintu kyonna ky'otandika, osaanidde okufuna okutegeera okumala ku kintu ekyo. Omanye wa gy'okijja ne wa gy'okitwala. Ekisooka tuula wansi. Amakulu
nti mu bulamu bwonna si kukola bukozi bintu naye okulowoozanga ku kintu ky'oyagala okukola okulowooza n'okirowoozaako tuula wansi mu byawandiikibwa baga nti tuula ekitegeeza nti topapa kugenda mu kintu ky'otategeera twala ekiseera weefumiintirize siriikiriramu weggalire awantu vaako mu mbeekuulo towuliriza nnyo maloboozi g'abalala weewulirize viira abakumanyi kubanga tebasobola kukukkiririzaamu lowooza ku ekyo ky'oyagala olwayo obudde okubaako ky'olowooza n'otuula ne weefumiitirizaako wekka ebiseera bingi tubimala tukola ebintu ebitakola makulu tugenda okukitegeera nti tubadde tetulina kye tukola olwo ng'ate tukooye nga n'ensimbi zituweddeko wano ku lukalu lw'abaddugavu ebiseera bingi tusooka kukola oluvannyuma ne tulyoka tulowooza ku kye tukoze tetusooka kulowooza ku kye tugenda kukola naye tusooka kukola oluvannyuma ne tulowooza ku kye tukoze ekintu ekyali soose ate kye kisembayo omuntu agenda okwezimuukiriza ati nga buli kimu akifiiriddwa kale nayo noono obudde mu kino ninyo noono obudde mu kiri mukwano teekerateekera amaanyi go ng'osooka kukakkana okukakkana kikulu sooka okkakkane kiki kye ŋŋenda okukola ogenda kuwulira zino ze twesunga eza NSSF onoowulira